n'abasajja nga ye amanyi obunafu bwe. Waliwo eyaŋŋamba nti musawo laba koza balina ebisikaati ebyo bambala koza ebibeera n'ebbugumu ne mugayi omuntu ataba I swear enaga njagala kiwunya obutungulu kirabika and omuntu ono omulaba ategeera and you're like oyina amagezi gwe if you can know yourself to that level. Keeza mulekera which level? Kasuku. Abakazi abasinga tubakwana tubasanzeewa. Kasuku. If you can era naawe obeera mukozi omukazi omukwana mukozi ng'alina gy'akola. If you can know yourself to a house manager. It is not a house manager. Wayawukanira naawe omukazi w'ewaka wali awa nti ye tayito ye house manager gwe wife. Ebisigadde by'oyina naye abiyina. So there is nothing like lowering your standards. It's lowering your standards. No. Chiringanga kasuku bwe tunabeere waka nosanga ndi ku get man. Like it's wrong. It is how wrong is it? It is wrong because it is the get man. Had it been a random guy? Kasuku. The same way, Keeza, the same way a guy who is the MD of a bank driving a V8 6.0 full SC with a nice house. Bwajja n'akukwana. Negeti mani bwakkirizibwa okujja akwana omuwala. Si issue yange si ya kumukwa. The class of people. Yes. Kasuku. Era mwekeza bakyabalyako nnyo abasajja. Ebyo mulimu. Kasuku. Bakyabalyako nnyo abasajja. Ne weebaka ne house help. Over dense. How dense? Very dense. Buli kumacha zukukane sanyu Cross farm never kanga mumaja Nunakulupia bila tabi pia Cross farm achuseza bola mwa Mama never kumuza Mulungi wangazi Wakolebwa n'obukugu obuchasinze tukwaniriza mu family yaffe y'emifaliso gya Rose Form. Muno mwe muli buli kika ky'omufaliso kyonna kye wali owulidde. Rose Form, ensi y'ebirooto ebirungi. Katuwanjulire Fresh Chat bakufulu mukola ebyokunywa ebya buli kika omuli juice n'ebika bya juice byonna bye wali owuliddeko kyayo wa buli kika ku mikolo basala fruits ez'omulembe ate nga nnyonjo bakola juice alimu simoko bakola ekifaananyi ky'omugole mu bibala ekitaabangawo abalala kye batasobola bakola ku buli kika kya mukolo omuli introduction okwanjula embaga baby shower birthday okukyala okubatiza bakola ne delivery bw'oba weetaaze bakola ice cream owa buli kika strawberry vanilla, banana. Bafune ku Instagram ku Fresh Chat at 4 ku Facebook Fresh Chat. Ku simu 070 nyanya 770 oba 0782 555 582. And Fresh Chat, fresh at its best. Naye, you're looking good, Keeza. No mind kana akatebe si kyakajaamu. No mwana akozeho ka make up n'akuwa ka crown wano. Nga weekoze. Nze ndi ntya. Mpitawo. Omanyi ennaku zino ebyana binneepikira eyo. Kano kateekyo. Kayise katufunawo kateeka. Oba kakwate mu ngalo. Kuba kati ngenda kakuteeka wakuba buli wenjagala buli we nandyagadde okukateeka mba nkutteko kateeke waggulu awo kayitemu buyisi funawo kate awo wennyini wobadde okutta awo naye era kagenda kaba katudde ku bbeere kati era waliwo ebisajja ebijja okugamba kale senga nze kamayiki ako kati saasira ffe boowazihaaga Keeza kiri kitya kiri kugamba oti nkubidde ki under armor kyamaanyi bino bipale kati bye biriko bipale by'okusibya emisipi twabigoba
oba musipi tegukyakutuuka sha kisoboka nina emisipi by the way nagabye n'emisipi wayinza obba nga tegikyakutuuka sha olaba abasajja abanene gye balya ng'emisipi gibatuuka ngaani mpa example y'omunene sijja manyi oseetinga olina gw'oyagala nkube naye sijja naye ng'ogamba otya obulamu bulungi obulamu bulungi bweyagala leero tugenda kwogera ku beekwanira ku mirimu waliwo eyakeese ewamwe gye mukolera wali abeekwana mbuuzawo buuza meanwhile kampani yaffe abantu bali very professional ku BBS yes tewali yadde ebbanga lyenkoleddeyo tewali ate era sikiwulirangako okay oba gamba nti ebbanga lyokoleddeyo teri yali akwanyeeyo tebakwana nayo tuli professional bagamba baboosi bakwanira ddala ewammwe gye mwali bauna ewammwe gye mwali ewamma nene ebyo byonna byambu naye kati ekirungi gwakolerayo ate otugambye tebiriiyo kati ekitusigaza nga tuwakanya tekibaawo ate tewali yadde yali yadde mbadde njagala nnyo weeyogereko gwe nti teri yali ansiyiza omanyi gwe baali basiyiza eyakunyumizaako kodi sperinze kiri kati ebisigadde sijja byongerako waliwo lwewabeerako mu organization at the heat omwana naŋŋamba naye Keeza tumusigazza ani yagamba gwe ddali jjumya naye naŋŋamba Keeza tumusigazza nga ne kaadi gwazigaba omwana nambuuza Kasuku Keeza tumusigazza nenjikukubira nenkubuuza naŋŋamba Kasuku nze gandi muzibu omuntu okulaba wenfuse kiba kizibu nnyo naye okusinziirako omanyi tubeerere tukubaganya ebirowoozo ne tutemaatema for example kati waliwo eri omuntu alaba naga nti omwana naga nti banaye the way I love Kasuku he makes me happy he's my friend nambuuza nti in which sense no he's just my friend batandika otemaatemamu okitegeera ne bakwata Kasuku mweno ango mweri mweno olaba Isaac ebintu by'okwekwana ku mirimu olw'ensonga nti bano abantu ebiseera ebisinga betuwangaala nabo tukeera ku makya ne tuva ewaka n'ogenda ku mulimu nga bwe walinga okola ne ku ddembe nti obeera ne Ruth almost obulamu bwo bwonna emisana yes so babeera family ogenda okunyuka abantu era of course abajja okukwana togenda bajja Masaka bagenda kubeera within ekyo tuba tukitadde ku mutendera guno ogwa wansi bwe tugenda ku babosi abakulu be bakwanye ebiseera ebisinga first of all olowooza ofunye security ku mulimu n'atagambwako n'atakwonwako n'ofune gwe n'owulira ag'amaanyi ng'owulira yo immune naye ebiseera ebimu tukikozesa bubi nga tetunabagende kukikozesa bubi there are two things I want us to discuss one psychologically where we spend most of our time bakiyita batya it's familiarity it tries around familiarity balina engeri gye bakiyitamu nti abantu saako gy'osinga osiibamu for example when you look at lwaki abantu beekwana nti ku mirimu gye egimu gye mukola because literally from 9 to 5 you're there and you think ono omuntu akutegeera nnyo and you see them yes okitegeera so it is very easy okukwanibwa ku mulimu because now these are the people you spend okitegeera and that goes back to ne ku social media kyekimu because now these are the people you are accustomed to talking to then the conversation begins and all those things so work relationships ziri unavoidable much as kati companies ezisinga zateekawo policy companies ezisinga actually ezisinga ewamwe tekyaliyo okwekwana bali bakukkiriza saamanya nnyo teeka likwatagana nakwekwana naye kwaliyo
of course naye okwekwana of course emateeka abantu bagateekawo bekwananga just one off kwejjamu abasinga I don't know of any relationship in my time there abantu bwe beekwana ne beewasa nga before amateeka of course bagateekawo newaffe gyeriri actually bwe mwekwana nga muli serious omu ku mmwe aba alina okuvaawo exactly that's what most companies say omu asalendaringa n'alekera omulala oba department zirina okuba nga si zezimu for example omu baabeera mu production omulala n'abeera presenter oba omulala kati ngaeri omulala babaawo mu radio gwe n'obeera ku tv ideally kyalibadde nti omu bwe mubeera nga mwetegedde omwaveewo because still ne bwe naabeera nga ndi mu news ng'omulala ali mu production still tuli under the same umbrella era tugenda ku meetinga nti kasuku nja kulaba omuntu ayogera naawe nyiige nteekewo embeera ndaba olaba omwana nyambaza rappel onyiige okitegeera so kyalibadde nti kasuku bw'oba onkwanya vaawo omwaveewo okwewala okuteekawo embeera eyo akati abantu beeryako bweri most workplaces era still bannange sex si kintu kya bulijjo yes okay simanyi bantu bwe bakitwala but bw'okweyambulira omuntu kiba kirina okuba nga kirina kye kiriko lwakuba nti kati of course ebintu byayonooneka tosobola kuŋŋamba nti nno mweriddemu bweri like kasuku olina b'olyamu obuli empozi oli mufumbo okay so just ategeera bulungi Keeza what do you mean when you say nti sex si kya bulijjo omanyi nti no waliwo okwatagana that bonding banaye okugyamu engoye n'oziteeka wali nga its unless of course unless you're not sure of your body Keeza but what is it about just removing your clothes and you sleep with someone okay I'm still at the part of removing your clothes unless you're not sure of your body no of course osobola beera ng'oli okay with your body but then kasuku omala geeyambulira buli muntu that is my point naye neeyambula era kati wano baku-stream live bano these people are always complaining bembeera nabo betugenda eri okukyusa engoye waliwo kyesitategeeranga there's something I don't understand this is just off whatever we are discussing ne Isma nayombako naye I think that Saturday before the next Saturday he was killed twali mu sauna kati bwe tutuuka bulokazi bubaawo bakuwa akaleesu kati nga afigitinga like alina okwebikka akaleesu alyoka asikemu empale oli mbasajja banno nsobola okweyambula like when I'm in my house bembeera nayo no I'm saying if you come to ne bwembeera ndi wano kati nga bwe najja wano ku platinum bwe nzija of course engoye nja zijjamu nziteeke mu bantu ntambule so there's something I don't understand for me when we go here I see people yes bakasuuka nafigiting okugiramu empale emunda eri kati so me when I undress ngoye nzijamu buzi like benyingira kasuuka wali nenzjamu essaati nenzeka muloka nenzjamu empale ne boxer nenteeka wali then people are like kasuku wachi weeyambula so I ask people like what you can't see a naked me so there are people who feel like me I'm very okay I've never really understood that me I'm very okay era bwe nzija wano eno wemba ndi wano era engoye nzijjamu comfortably no genda mu bathroom nze seesiba tawulo eri mugondi yes ewaffe obadde omanyiwa wano of course mpitawo buyisi swi mu bathroom kati otera kugendayo sanga mmeka wa mu bathroom nefuula abuze then sajja kutta so I don't understand okay but undressing me usually I find it challenging I think people who have low self-esteem about their bodies bebalina challenges n'okweyambula naye kino ekyokukola ki ekyokwegatta anyway nze kyeka I overrate ebintu mbi overratinga nnyo but
by the time ogiramu olugoye olaba obwerere bwange kiba kirina okuba nga it's not You don't overrate them olina sente. kasi kuno weesibye ku ekyo ekintu And it's the honest truth. weesibye ku ekyo ekintu Most people ogenda kunemesa ku lujja. No, what we want an able man to come for you. That is all. Tewali kirala. Most girls today, the biggest challenge bayina, they don't have money. It's the biggest challenge. Without money, owulira n'abaganda baga nti omunaku kaama. Kaama? Yes. Munaku kaama. Nti munaku kaama tosobola kugamba Keeza nti munaye Keeza gye baleka ogamba otya kati obadde oddawa. Okitegedde? Oba Keeza mpaka ongatto yeeyo nzire wali. Oba otegedde? Olina omukuba akaama Keeza. Obadde oddawo ntwaleko. Okitegedde? Olabye lwaki bakiyita munaku kaama. Oyogera mpola mpola. Keeza nsaba kulya ku kifiiki ekyo. Okitegedde? Walabaddeko abantu, walabeko abaana b'abagagga n'ababaavu. Somewhere, mino ono saali mu programs ze. Nali ngenze ku mukolo tumaliriza nina wenzira walala. Lero najja nangamba bane Keeza bikinkwagala nnyo. Obadde oddawa ne mugamba otegeeza ki mukwano. Nga oba osobola okunsuulako ko wali. Nga mukwano si gyenzira. Nga nedda kale tewali buzibu ono tugende tujja kuyiya ne mga nedda. Ne mga oddawa nambuulya wadde ne mga omanyi akasente kaakano. Yali musajja. Ne mwokya omutwalo. Ne mga itsoke funa entambula naye jodda si gyenzira. Tosobola kujja ng'ontadde mu programs tomanyi gyenzira. Tomanyi programs. Okay, jodda newankubadde gyo oyinza obba jodda nange gyendaga. Tetwakiteesezzaako. You aren't in my programs. Ate nannyini mmotoka tebamubuuza jadda. Otuula butuuzi. Pe mmotoka ali ku main kino kidda Kampala gwodda mu nnyonyo. N'ogamba mukama nze kanviremu wano kuba nzira mu nnyonyo. Ako sendi ye yakagiriza. Nannyini mmotoka tebamubuuza ssebo olagawa. Otuula butuuzi. Wolaba gwe jodda nti yeeno. Ng'omugaa nti nze kankome wano nze nzira mu nnyonyo. Kati ye yamanyi oba akutwalako oba ki okitegeera. So but wali kyemala nkunyonyola ku bawala nti because they don't have money, there are those small things. Today people are broke. Today people are broke, Keeza. So you be there. Kati abasajja olina kuwaira mu business sente. Tewakyaliwo someone who likes you genuinely. A girl calls you, tell you, bana kasikundudde okulaba tulabaganye ddi. Naye nga abala nti ogenda muwaayo emitwalo aga. And some of them make it worse. Abamu tebaagala kukola. Okay, nakyo gye kiri, but some of them don't have money. N'abamu okimanyi kasuku abantu tebaagala kukola. Abantu balowooleza nnyo mu quick money. Sente ez'amangu oli omugamba okukola omwezi asasulwe alaba nga kirwawo ate nga bw'anaasanga kasuku anaamwokya 5 abaana bava wano n'agenda mu bbaala ng'amazima alinamu 5,000 za transport naye n'atuukawo n'anywako kasoda ng'abazaddako okitegeera. So abaana abasinga abamu tebaagala kukola. That is the problem. So kati tuddeyo wali kati boosi akukwana atya? Kasuku okukwanibwa like kya buntu ate naddala abasajja kyangu nnyo muwuguka. Because me I usually get a challenge even before, like, you know, you meet someone najja nga muwala mulungi omulaba alabika bulungi wandyagadde omukwana najja mami kasuku gyebaleko nina ekizibu kyange. In your mind walabye omuwala ono oyagala muleebeeta. Nkuwaho example. Kati n'atandika munange omanyi noonya mulimu kati my conscience can't let me to say anything to this girl because for starters agenda lowooza
maybe you're trying to manipulate yes, them. manipulating Okitegeera yes. because talina mulimu then okitegeera then nange wali deep down I feel like now this girl is going to allow because there's something for me to offer. Yes. She's not into this genuinely. Oba otegeera kye nkugamba. So Katabola mbuuziza like in the right minds of these bosses like you okwana omuwala ng'oba ogenda mukozesaako oba oyagala just be just. So how does it sit well with these guys like bajana kwana? I don't know, I'm trying to picture this. Ekituufu kiri nti at the end of it all fena tuli bantu nti waliwo otunuulira omwana ng'olabira ddala amazima omwagadde omutegedde then embeera n'olinga ye jase agakuyisaawo ki ye nga muzeeyi omanya abasajja balina omuzimu ogwo ye nga buli sikaati gy'alaba newe kiba kidomola ng'okibiseeko sikaati asooka gifungula konfaminga kidomola oba si kidomola. So bwe tudda ku kino olinga ze genuinely abamu bakwana bambi ne babawasiza nno ddala n'amufuula mukyala we naye abalala bo anyway lwakuba nti kapani yaffe yo eri professional mulimu wogenda okusaba omulimu olina gamba osooka kuntemera osooka kunzijamu osooka kuntemera oba n'oyingira mu kampani immediate ni boss wo n'akuyisaamu buli omu n'akuyisaamu eggaali ku side ey'abawala twetekeko price. Kasuku kiruma nnyo okubanga ntegedde nti gwe yankwesa oli kiyenje naye nga bwe nali nakayingira mu company of course ate bwe tulaba abantu abanene nga mmwe tuyinza n'okugamba gwe nannyini company otegeeza kikeeza kumbe oli atudde wali eri kasajja katunga kananyini company kati olw'okuba obudde Kasuku Masavu ate ayogera nnyo abaffe ono omwana ono tujjamu omulimu ono ajja kukola n'ogamba ngudde ku mugagga wa wano n'ogamba ngudde ku muloodi abawala bwe tweteekako value kiina we kikuteeka kiruma nnyo okubanga omuntu gwe weeyambulira kiyenje then ekirala abawala bwe babeera batukwanye abantu bano betukola nabo tuleme kubakkakkanya awo kati wemadde njagala tudde tuyina kino nti Kasuku ankwanye ate ye nannyini company obadde olina okujja ku ssaawa 3 n'otandika kujja ssaawa 7 because ate gwe yalidde Kasuku ekiro ye bannange ate gwe yamulidde ekiro like n'otandika bano abasigadde n'obafuula biyenje togambwako toyina kyeba like otalina kyayinza kugamba ye bw'aba alina kyagamba gwe nno omulimu onooguwangaaza tujja kukugoba oluusi n'oli eyakulidde ng'ayagala bibeere byankukutu naye you're trying to prove a point ne twerabira nti nno kampani entegenda beera sexually transmitted sente teziri sexually transmitted you work hard and get the money. Why it's the promises these guys make? Of course. No, kati ngenda kuwa obuyinza. Of course Kasuku omusajja ina bw'aba ayagala ojjemu yo underwear. Yeah. Ajja kulimba. Ajja kunyumiza ebintu bingi abasajja ndo batulimba Kasuku. Oli omusajja asooka kujja n'akusirwalirako n'akugamba mukyala wange nno twayawukana. Tula nti tubeera na babiri naye twayawula ebitanda. Of course ayina ebintu byajja okugamba because ayina kyakola ki kyakwetaagako ayagala kukulaba okitegeera ayagala kukulaba ayagala kukukozesa ajja kubijjisa mukyala wo wewaka bw'aba ayina abakozi of course around ajja babijjisa so that gwe akuyingira akufuna yes akumanipulating so that now you give in nolowooza nti gwasoose si gwasoose si gwagenda okusembayo so lelo nakolako ko Samuel akakazi katuchunya bannange naye nze jogo lyange ne mugambirawo kampani eri eyo muwalawo ajeri tekyakola bulungi as those days. Of course issues mu management zijjamu because the challenge is kati if you hire a professional kyavola nze ngamba nnyo abantu nawe sitakolera
kasita ebintu bitandika ebyo okujjamu nsima ya boosi ate alina muganda we mu kampuni ate mukyala we akola kyekimu n'ekyo ate sima akwanyeyo akawala kakola awo nze ogwo omulimu mba sijja gukola nanti kati gwogenda beera professional ogenda goberera kiri n'oli ajje akugamba ekirala. For instance, singa oyina company nga ne mukyala wo mwakola ojja kujja abaana bagambe do ABCD mukyala ajja baga anedda ebyo ebintu mbijje omubiteeke wali bana b'okozesa bagetinge confused tebamanyi ani wakubagamba kituufu ani abagamba ekituufu kikye balina kukola. So at the end of it all bana abawansi be bagenda okukola ki okubonaabona. Give it waliwo amaduuka kati nga bolaba oba mu kikuubo ojje weegendereze ng'omukyala n'omwami bakola mu dduuka limu wabeerawo embeera ono ayina agezako okukola kino tokikola nkugambye ebizze wano ne babeera bafunye obuzibu ewaka bwe bajja ku mulimu mwe abakozi mwe mukola ki mwe mubonaabona. They had their fights at home temwabaddeyo but when they come at work bagenda nyigiriza ono atuma n'oli n'atuma obanga bw'onobeere waka omwana n'akunyiza omukazi taakuvume naye n'avuma onagala kyerino kireega ogutwe gulinga ogwa kitawe waabwe okitegeera tavuma mwana naye avuma ggwe. So at the end of it all bano abawansi babonaabona. Getting back ku kiri kasuku ekyokwekwana ku mirimu bwe kibanga ate omuwala bamukwanye ne bamuwa ekifo etugeze yajja kiyenje ne bamuteeka mu management awo mpulirira embaga gujabagira kigambo ekituufu gujabagira buli abadde tamwagala eno. My point ate balina kye bakola oluusi mujja ne mugamba nti Keeza waffe bamuwadde tugenda kulya nakukyusiza kkala nze nina omusajja eyo lwakuba munnaye amala nankubira nange akasukulekera awo naye ebiseera ebyo twali tukola sho fenna tukayana kimu batuteerayo music omanyi baschedulinga music ne bagamba nti kati ennyimba zirina flowing based kati n'obanyonnyola nti bannange tetusobola kuba nga twogera ku kamiliyoni nga tetukuba luyimba lwani lwa kamiliyoni we have oba music relating ne kyetwogerako betuba nga tugamba nti kamiliyoni are struggling zotuuka waali we need to get a song you know like because the message has to move with the song nga baganye kati eyali aganye ng'avaawo kati mukugaba nga bawa mukyala wooli oli ng'amuwa naye obuyinza naye ndabye ebintu mu mawulire katonda alina kumpa bulamu ebintu ebimu nembinyumya gwe baawami wali omanyi nti nno kiteredde yali waswa ate oli eyagenda yali kalekaleko ono yali waswa sha oli eyagenda jjukira ye yali yateekawo music scheduler baali ono olwajja yasooka goba music scheduler music n'amwambala ebiseera ebyo nga music yaliko ssente nga bamanyi okugaba nga bajja oli n'akwokya n'omukulu nga abayimbi ajja n'aba aleeta akayimba ke abamu aleeterako miliyoni 5 3 bwe batyo kati ndowooza oli yagamba ono omusajja alagoba andiddeko ssente kagambaawo oluusi bwe ngambira abantu nti experience matters oluusi abantu abatulaba oluusi also us growing up abantu abakulu balina bye batugambanga nga tubizalawa of course it's part of the stages of growing up naye kati mmwe bemba mulina omukisa mwebuuze ku bantu muyige kuba nalaba embeera nti omuntu gwe twabeeranga naye ne mu meeting nga kati senga omusajja ne tugamba nti kati kale oli agenza yatuluma yali musajja waffe ne tugamba nti yali yaddeko ne tugamba nti kasitona agenda gwe bakigugo oli mukazi gwakikwasiza mukazi we atutegeera awo yasooka nayewa abakozi ngaaba bataano abo ne bagenda bannange ne mugamba kamwetereeze emirimu yakomekereza atya sijja kwogera yankubira essimu nange akasuku
kireke kuba nali mmuwa buli we mmusanga manyize nina ekintu omuntu bwankubira naŋŋa akasuku jangu tutuulemu mwogere mu buntu bulamu nze nga nkireka be mba ndaba tekirina makulu nga tekina kyekyongerayo sometimes in life there are those sometimes things you have to move on. Yes. Naye ku mirimu olaba kasuku ebyokwekwana tebigenda kuvaawo naye oba ne babbosi babeera bakwana mulimu waliwo the someone gwe manya ina company nene bw'aba yakulidde eggulo nga you have to be at work ku ssaawa emu oba ojja bbeerayo bw'oba toliiyo si yakukwata nako immediate supervisor we yagaye Keeza nga leero zereeti nti nabadde mu byange nanti kati ojjukira gwoba oyina you feel you have the immunity. Yes. Nsaba kunsonyiwa omanyi waliwo nsonyiwa kasuku ne nsaba kunsonyiwa like oba onsonyiwa oba tonsonyiwa bw'okikola ogusooka n'ogwokubiri ne weebagoba agamu nenze sinze musigale eno mu byakwerya musigale eri like tokimuyingizaamu nja mugamba. Yeah, but I also know people like that. I think the biggest challenge with most of our businesses in Uganda is mixing business with pleasure. Yes. I know people who say, guys, it's time to work, let us work. It is time for this, let us do this. So I think biggest challenge we would the way. Beguba mulimu. Bwe guba mulimu nze nno omuntu gwe manyi gwe yasuspend ng'ate nga that kwa olunaku twali we nali yaliwo oli ne bamususpendinga akola ku sister company olabika oteeka no bomu manyi omwana n'agezaako nakuba musinze yera lowooza agenda kuba essimu and then by the way talking about that mulimu babosi omwana najja leetaga oyo muleke kitegeeza gwe yateekawo akufudde kiyenje nono omwana tagenda kuddamu kuwa that respect gy'abadde akuwa nti ne bw'anaaba alina kyakoze ekintu kyonna ekikyamu amanyi nti ayina ayina cover ate bwe kijja ku bantu nga tebaasoma kiyitirira abantu abafunye ssente obukulu kasuku n'atomera butomezi ne bamusomera ddiiru nti kati kino kyekiriko n'akiteeka mu ssente bamenya like ya hiring abantu abali professional bamukolere kubanga tabimanyi naye ate abantu be ya hiring omukolera ate bayisaamu eggaali bayisaamu amaaso so nono gwokwanye naye agenda of course kuyi naye asobola okuhiringa n'afiringa at any given time because omuwadde aga amaanyi oba okitegeera omuwadde amaanyi nga luli kasuku wali otandiseewo oli kasuku ozi wa gino Coco's drinks Coco's drinks twaginywa tewasigala wadde empty kale wambonyabonya Keeza netugenda netusuubula bizinesi eyo nno nagitandika naawe netugenda nonyambako netusuubula naye ndowooza tetwali seeti kati nga walina that company tugeze okozesa omuwala kati madamu wakamu bwanajjanga amugamba ati amadamu wewaka tamixinga business no, I'm just saying nti bw'abazze aba agenda mugamba ki okitegeera nti yo real ayina amaanyi ageewulira and by the way omuntu kasitaakula bw'obwerere bw'okasuku oba toyina ky'omugamba ne bw'obeera ng'olina amayinja 10 n'ameka era amayinja gaba yagatadde edda wansi because akumanya obwerere. No, but I think it's about principle. Because yes. I've seen family businesses that thrive. Ng'omwana wewaka baba tasomye tayingira okitegeera ne bamugamba abeera eyo okay you a shareholder but you're not going to active running of the company you want because to be manchinganga kasukubonokera ku macha n'okola eddwaliro toli musawo yes mukyala wo si musawo yes kati aba agenda kukola muki asobola okukolamu ekyalo yes but still management eba yeetaagamu
omuntu ayinako ku asobola otegeera badokita kuba oli amaze okulaba ekibwa kizimbye beeki kyakitulisizza ate omutadde ku pressure yanguwa biki kyetaaga omuntu ayinamuko ku magezi ago aga medicine wagaba nga si mangi nnyo naye ng'ayinako ko idea oba nga yali akozeeko mu ddwaliro ne wabanga siga nti musawo naye nga abaddeko mu layini ng'oyayuya bannange tulondowooza gwadde towebasa ekiro naku zino nkyapa nnyo mwana nina emirimu gyendi mu kukola eyo nina omugagga gwenkolerako ebintu bye naye tetwebaka mugagga kyonowammwe ono tulina akantu ke tuli mukoleeta ku maketi naye katusuza tutunula naye tusigala nga tugenda mu maaso naye n'enjala ennuma omaye kati baŋŋambye abasawo baŋŋamba sirina kulya nnyo sirina kulya nnyo so getting back Kasuku babbosa abali eyo kino kansabe nga tuli mu kamera bw'oba okwanya omuwala settinga lines omugamba omanyi nkukwanya enze nganze omuntu naye si kampani ekoze eki yekwanye oli akimanyi abawala abali eyo bwabeera bakwanye mulekerawo tubonyaabonya kyoba obagamba njagala kukyogera ina kamwe abo tebeetaaga kuba kamu balekerawo tubonyaabonya gwe noobeerawo nga HR akutya immediate supervisor wakutya talina kyagenda kugamba you feel you're in heaven naye sigwaso you make life hell for these people mubakaluubiriza HR yali yagadde okugamba omanyi Keeza kino oli mukyamu naye akutya literally olinga boss we talina kyagenda kugamba yali yagadde okuga Kasuku omanyi totakinze in ate nga polisi zaffe zigamba kuba ekikalu naye agenda kukugamba ki tewali okitegeera talina kyagenda kugamba yali yagadde okugamba naye akutya so tukakkane si gwasoose ate era abasajja bagenda kukwana abasajja bakwana all the time yes ayinza oba kusuubiza ensi n'eggulu buli kimu akikugambye naye si gwasoose tubeere bakkakkamu omanyi buli wenkyogera abantu baga nti Keeza akolima ensi eno etambula yes Kasuku oyinza obba omusanze wano n'omubonyaabonya kati ngaoyo omukyala gwe baateekawo omuyisizaamu eggaali and all that n'otuuka somewhere kiyinza obutaba leero not tomorrow not next year oba n'atuuke wantu nga really yalina okuyamba omwana we nze nagwe nasanga saamubuuza so sometimes benale muvaaka yange nabakolerako naye ng'omuwala ayiribya nze nina omukisa abantu badde tebambonyaabonya ebyo bya kisiru bya kidongo kubanze kimu ibiri nenkunnyonnyola nti mukwano eyo si yenkola yange kuva ddanza abantu mbagamba alaali oli ajja nankola ekintu ne mumugamba ekyo tokiddamu saagala bya kisiru era bagamba nga muvubuka we muzibumu wamutwe munene naye ng'ate bino ebirala mbeera mwangu kati waliwo gwe nasanga nze bambi yali annyanguyiza ng'era nze tanninaako buzibu nga olosi you know simanyi sometimes they have mood swings oba abeera yayombye ne boosi n'obutayomba na bosi bayinza obba nga balina n'omuwala omupya gwe baleese ng'ate omuwala gwe baleese omupya ye wamanyi there's someone somewhere in some company omuwala yali PA wa muntu naye ndoza bosi yali akola ki ndoza yali alabika amulya naye ng'amazima ga Katonda bw'otuuka wali n'akulaba aga bosi taliyo okusinziirako kyaba alabye oba nagamba ali bize oli n'ompuya n'omugamba nange natuuse dda ndi wano ku reception nanga omugamba omuwala akuyina anedda obunze baŋŋambye oli bize nakandi bize wanze siri bize poko oli bwamuga agenda ompitira omukyalo oyo naye nga bw'oba si kyokoze nga wallahi tojja mulaba kati just imagine abeera bazze bansaba mirimu obanga baleese bizinesi kubanga abawala n'aba sales abasinga babeera bayimiridde mwana ajja nga ayimiridde naga
tojja olaba bankwana olaba bankwana kati Kitegeeza ate noono. yes kitegeeza no so oli n'afiiriza company of course oba business n'afiiriza oluusi company omukozi yali badde ki omulungi ng'oli aga Kasuku tasobola kuyingiza olwo yo yingira olweyo bwe kiseera aba konkona there is someone to see you I thought akakokono kajewa nze mbamanyi neze byonna sibiinaako buzibu nze kyensinga okuba nakyo n'obuzibu Keeza how these people treat bano abalala abawansi yes okulowoozesa abantu nti tebalina makulu olaba ekyo Kasuku kyoyogedde omuntu kati nno gwe olina kuba wansi naye omukozi yali afuukiddeko obuzibu bakama aba bamukulira si the top like supervisors waliwo ne bamanagers abo abaddako awo n'abafuukira ezzike nga tolina kyogenda mugamba nga ne kampani bakimanyi oyo oyo takwatwako kati ogenda kukwata otya kubalala ng'ate ono ye kimanyikiddwa nti ye takwatwako ebintu si byangu naye I think our companies lack professionalism. That's why, like I told you, most companies ezimu people will say Kasuku we soma bichi, but there are people who give you a phone call, Kasuku we want you to work with us here. Nenga byowulidde mu company no gamba oluta mveeno ate nzire mu lweyo gino emyaka si kyegoba n'abantu noga akansigale wano olina gana Kasuku ngade bakuwa sente sometimes it's don't yes of course sente tuzeetaaga naye naawe erinnya lyo like mulimu companies ezimu bagamba eddogo eriri awo tojja kumalako obiwuliddeko kati ng'ewammwe ewaffe teri ati ewammwe teri ddogo naye kyeŋŋambe ewammwe ekyaŋŋaana okukolerayo sisobola mukama wange ssebo gyebaliko ono n'aba mukama wo oli mukama wo ow'ekitiibwa gundi sibisobola Kasuku omuntu akusinga emyaka aba mukama wo sikisobola you lose nothing being humble yes Keeza and by the way ekifaananyi kyemu paintinga si kyekyo si kituufu kyekyo ne Magala yakyogeddeko Magala yagambye bureaucracy eri awo yatambula ofiisi nga 2 muzeeyi Magala muzeeyi Magala nga munyiivu kyokka no ayinza bba nga ye bambi alina issues ze n'omuntu omu muzeeyi Magala yaŋŋamba ngende mukyalireko waliwo lwe yajjakawo ku NTV yali azze kulaba Farida naye story ya Farida naye ajja gibawa lulala lumu aligibawa ebyamutuukakaawo yali azze laba Farida naŋŋamba Kasuku njagala ojjeeyo nkyalireko otunyumyengamu naye nga ebiseera kakalaamu yamukyaza ng'ate kakalaamu ke kabiriiti ke kaaliko ne ŋŋamba njagenda nkyaze Magala ate kakalaamu anyiigire ate kati kakalaamu aba yakagenda kati kidoomole ya mulimu naye kidoomole yajja kunyiigira bunyiigizi njakkeera ku makya ŋŋende Magala mwagala nnyo alina ebintu byayogera byenjagala alinga nze naye bajja kunyiigira ekyo ekifaananyi ekyo abantu kye balina see it's like any other company okusanga omuntu n'omubuuza wasuza otya like you lose nothing nyesiga nti no sebo nyabo baatugamba omukulu w'ekika asobola okujja n'agamba awo sitegedde omwana oyo ow'olugave ebintu byakoze sibitegedde ekyo kikyamu si kituufu for me the thing is I can't work under bureaucracies anymore. I have to report to one person strictly. Era bwe kiri actually Kasuku our company is like any other company but abantu bali professional siga nti no owesiga gundi ajja kujja agambe eyo program sijagalawo nedda mukwano tekiro because abantu waliwo emitendera nze nawulirawo ate omukulu w'ekika ate obuuze simanyi ow'olunyiriri nenga nze maama ku makya bwenkeera n'aba mbuuzizza abantu bameka bw'oba oyingira gate n'osanga sima omumbowa naye sebo mbu alina amaanyi akugamba nze nkuuma kabaka njagamba kabaka bw'osobola okwogera kati wuliriza nawulira muwulizi osobola ovayo n'oga nti omusajja oyo tetumwagala kati for example osobola oga nti ffe tetwagala mpuuga yatutama oba oyitawo omumbowa nagga ngenda gamba kabaka gw'omulimu togenda sigaza
That is not ekiriyo. Ngenda momombo wasolo gamba Katikkiro yatayagala mpoga aveewo. Kasuku, let's go back. Bwe nawulira mbo. Si kituufu. So for me, someone yangana okugamba. Ndoze musiba mu Gomesa, and I'm like, really? Only like. One day I want us to do. I want us to do. Like what it may not sit well with your bosses. I want us to do an interview about life there. Do you guys see the Kabaka? Like, does he come like every day to office? Oh. Or does he come around every month? There are things I want to know. For example, does the Kabaka know you by name? Abera tumanyi. Abakozi b'ebitongole byonna. Abamanyi. Of course, abera. So like, can you knock on his office and say, Sevo Madensa akwogera mu naawe? Waliwo emitendera. Oh, so yes. You go through a procedure like us? Yes. Because they told Mzee Mindi young aunt, like State House. God. Yeah, olaba. When you are an employee, yes, waliwo osobola okulwawo by the young amba waliwo abamalira ddala emyaka ebbanga yonna libakozeewo nga president teboogeddeeko naye. Thank you Katikiringange. Naye wonna nti waliyo abalala nga maybe you go through the PS nga waliwo ka special gundi ke bateekawo ak'abakozi. Ate ne wabawo abalala nga president bw'aba ayitawo naga hey, Ronnie leero oli awo naye akati ako ng'okaluddeko tekaliggwa. Ebitongole byonna because si kye ekitongole kyokka. Ebitongole bingi mulimu Uganda Land Board, mulimu CBS, ebitongole bingi eby'Obwakabaka. Of course abakozi abeera abalaba abamanyi. But how is he? He's very okay. Mukama akyamukulu. He's a simple man. Ate era yes, very humble. He's not tough. He's a good person. Yes. I want to do an interview with someone who can tell me, like the first day I met the king. It's very simple. Natubongako. Auntie, no. Auntie, kati kankubulireko. That's what somebody right to say. No. Okay. I'm sorry we have gone there, but I'm just, because now you work there. Like you see, for us, there are guys you see, it may be MP, oba commissioner, okitegeera, ne president yennyini. Waliwo abasajja yakugamba nti afa omusajja toba naye. Tuba naye ssebo. Era bino bye mubeeramu musimayo kinaye akabongako. Nomutukanaga kati plan ki nga mubuze. He's simple. Are you okay? Are you okay? But people need to do better. You're frustrating people's jobs so much. Stress them. Mugobesa abantu ku mirimu naddala nga kati wadzewo akawala akapya oba olina omuntu gw'olowooza nti boss yalimu potential competitor wo n'omuteekako ekibuli n'omuwaayiriza. Ate be bateekamu eddogo bwe baloga ku musajja oba omukazi. Kati gwe batalogangako omanyi oti ati ddogo. Ffe tuba tumanyi. Ogenzeko mu ddogo. Kati kyekizibu kye tuyina ekyo. Buli ayogera ku bintu ebyo nga bamubuuza wali ogenzeeko musawo. Wali olozeeko. Omanyi otya nti nseera nga gwe toseera. Ndowooza okiraba. Kati baategeera batya nti ssaawa 6. Abantu bulira nti ssaawa 6. Baategeera batya nti leero Tuesday. Ffe tulaba embeera ne tugisoma. Mubeera mwagala tubagala twali tulozeeko naye tetujja bagamba. Naye tujja bagamba nti muli balogo. Omanyi otya omuntu nga mulogo. Nze nja kugamba nti nze ngenda mu muzikiti n'ensaala oba ngenda mu church n'ensala. Gy'ologera eyo. Yes, kati bwe naakusanga mu muzikiti njamanya nti Kasuku asaalira. Kati omanyi kyowa n'oli yagenda ekiwa Mirembe n'asaba. Anti kati yes obo kyeŋŋamba Maria n'amukwatira mu boosi ono n'amugamba nti shuwa. Mala kuba nti waliwo ekintu mwe kye mutamanyi mwe mugenda okusaba Katonda mumusaba ebintu eby'ekisiru. Njagalayo emmotoka. Oli mugambe nti mukama wange omusajja oli mwagala mujje ku mukyala wo omumpe. Ebyo Katonda abikola. Ate ng'oli olidde yamuwa omuntu. Katonda saba ali diverse. Bw'alaba eyeemamaaza ng'omusajja omwagala osinga oli ng'amugjayo ng'amukuwa. Mutakuba mugenda ofukamira mwe musa sima Mukama Katonda fukamira omugambi.
omuvubuka ono anjoza ekimala munkubire laddu emisana ate nze Saala Katonda zaddamu amangu waliwo omusajja gwali ogamba simanyi laddu zikola ki ajinsiko omusajja wange oba yalaga wajinsiko laddu yamukuba yali alaga wayasindikira omuntu laddu ate nemu maye osobola osindika laddu awange nedaivatinga neko ate nooli naye kafulumu laddu laddu ate nagikuddiza papa nekuba naye kati ebyo ebintu nga laddu Katonda abiddamu mangu omanyi lwaki kuba wano mu nsawo ye wakwata biba bijjudde naye n'abasaba ssente akwata eno nga ziweddewo no namuwamekana kyabula amusaba Katonda ssente tezijja nga ziruddewo kati goweebuuza ababbi nabo bagamba Katonda ŋŋenda nsaasira baleme kunkwata era n'akubba ne batamukwata kuba bamusaba ebyo ebintu batini mutandika okusaba ebintu ebitiisa Katonda omugaye nti njagala onkubira omuntu laddu emisana saa mukaaga ng'omusana guli wakati beeguti Katonda agamba bisaawa mukaaga kwata nti kyaki baatugaa nti tulina kusima Katonda tuyambira abanaku naye abakoowa naku nga muli bangi ono munaku nakusabiriza oli nakusabiriza ono nakusabiriza kasuku ekirala okimanyi n'abavubuka abakazi babakwana nti osanga tugeze oba HR ayina akavubuka kategedde awo bakaleeso nja kukozesa mu layini y'omulimu gw'endimu nti oba kapresenta kapya yakategedde nno olunsi HR oba boss ewaka of course ebintu bitambula bulungi yali badde akavubuka akeegwanyiza naye mukwano bamale bakusange ng'oyimiridde n'oyo omuvubuka nabeera nga muli ku bya mirimu oba ojja kumpulirira omukazi ono omukyala emotions zigenda mujja mu layini ey'omulimu gw'aba alina okukola nti agenda looza kasuku kayimiridde n'oyo omu ekitegeeza amukwana ayinza noba nno tannaba namwatulira mugamba nti omanyi nkwagala ne just n'ateekawo ekibuli n'ateekawo embeera nga tewali muntu alina crossinga kwogera na Dennis tewaliwo muntu alina crossinga kwogera na X because ye ayinamu intentions okitegeera so nosanga oli nga ataddewo embeera ddala so bw'oba of course omuntu omutegedde it's okay kyabuntu naye tusigale nga tuli professional tusigale nga don't fire people because they are talking to the person you love you want love eri waawo I don't think of course yes love emane developing but it's not nti omuntu aba amutegedde nnyo ate fe obuzibu waffe abakyala tubiteekamu nnyo feelings like omuntu oba omuwulirira ddala ng'owulira omutegedde kasi kuba ali bakwanyeko omukazi yali akwanyeko mu kampani gye wali nze gye nkolera tebankwanangako gwe wali okwana sikwana wenkolera that is good bakwanirawo twetaaga okgenda yeeyo badde mbuuza bubuuza of course byali byadda oli mufumbo kati tetujja kusukkawo wano olunaku olwaleero but I think there are lessons to learn the bigger picture is some of the businesses people are running zigudde lw'abantu abo nti otuuka nga you can't make independent decisions in your company n'otandika okugoba abakozi omukazi yaleetemu abaki okimanyi ewuwani aleeta abamaid mukyala lwaki gwe toleeta maid nze nti maid sirina kyemwagaza nati obusobola obubeera eyo olinaga eri gundi alinayo omuwala ayagala okukola olaba ekyo ekintu ekyo lwaki okikola nti eyo office wagirekera ani the office of Mrs. Kasuku thank you nti office wagirekera oli yagirunninga era omukazi ebiseera ebisinga abasasigoyeka abasajja bangi agamba nze ebintu ebikwatagana n'omukozi omukazi yamanyi oba beevumye oba beekoze eki omukazi yamanyi aleeta mukozi ki muddugavu mweru yamanyi lwaki tebagakwayiringa abakozi beeru ani n'omukazi sebo aleeta atunuulira competition gwomanyi ebyobufuzi nti biyingira ne mumaka ogenderawo omukozi abadde akola bamugobye
ate toyagala kubuuza lwaki bamugobye obuuza nti good yalazeewo because anti kati sometimes why you interfere the person who is staying with your children of course yes ayina okubeera constant your children because habits ezisinga kibayita nature ziva kwabo abantu kubanga bebawangala nabo kati balaba omukyalo oyo omukozi byakola abasinga bebakola ki byebapiikinga kati baddeko omwana nga obuzannyo abulaba amanyi n'essaawa obuzannyo zebu yes so omwana alina okufuna gye bayita constant behavior especially buli between muntu ajja n'empisa ze especially between 1 and 10 years awo so kati oluusi obeera olina obubuuza nti wala nnyo kale tugambe okuva kale omwaka gumu myaka 3 awo omwana byalaba because omuntu ojja mujja eri ajje n'empisa ze buli kimu enjogerero ogenda olabanga ebiseera ebisinga omwana ono akolanga ebyoli okitegeera omwana akolanga eby'omuntu ono naye kyembadde mbuza nti si ndudde okulaba omukozi akola ewantu nga mweru basinga kuleeta abaddugavu ali awo nga tebambalanga nakungatto nga tebakola ki tamanyi nabateekako tv n'abakozi bayaaye oli asobola okujja na pretendinga abakozi ennaku zino nze famire zonna ezisinga zendaba teri bantu babadde na mukozi myezi 6 mwaka batini nnyo naddala okuva mu companies zino ezigamba ezibayina emino wewaliwo companies naye omukozi ajja n'akola ate mbu bano bebajja eyo ewaka bava babagambye nti oyo gwogenda okukolera naye muki musajja so ogenze ku bintu bibiri making sure nti omusajja oyo okola ki omugjamu eki yes kyobola abasajja bamwe bajja watuuka mu ddiiro swi kisenge ayagala kwewala bakita batya kikemo abakozi balina okuva mu ddiiro musajja bwajja omukozi ng'avaawo ng'agenda mu kisenge kye ate waba adde akyalina byamaliriza ng'abimaliriza atyawo abiveeko you cannot be uncomfortable in your home because of a maid or a house help okimanyi mulimu n'abasajja nga ye amanyi obunafu bwe waliwo eyaŋŋamba nti musawo olaba kozi abo balina ebisikaati ebyo bambala kozi ebibeera n'ebbugumu nemugayi omuntu ataba I swear enaga njagala kiwunya obutungulu kirabika and omuntu ono omulaba ategeera and you're like oyina amagezi gwe if you can know yourself to that level Keeza mulekeraawo which level kasuku abakazi abasinga tubakwana tubasanzeewa kasuku if you can era naawe obeera mukozi omukazi omukwana mukozi ng'alina gy'akola if you can know yourself to a house manager it is not a house manager wayawukanira naawe omukazi w'ewaka wali awa nti ye title ye house manager gwe wife ebisigadde by'oyina naye abiyina so there is nothing like lowering your standards. It's lowering your standards. No. Chilinganga kasuku bwe tunabeere waka nosanga ndi ku get man. Like it's wrong. It is how wrong is it? It is wrong because it is the get man. Had it been a random guy? Kasuku. The same way, Keeza, the same way a guy who is the MD of a bank driving a V8 6.0 full SC with a nice house bwajja n'akukwana ne getman bwakkirizibwa okujja akwana omuwala the class of people. Yes. Kasuku era mwekeza bakyabalyako nnyo abasajja ebyo mulimu kasuku bakyabalyako nnyo abasajja weebaka ne house help oba dense. How dense? Very dense. Because wekakanyiza nnyo. Keeza, for me the direction I want us to drive that conversation is this. Njagala tuvugire mu mbeera y'okubeera nti abadde muntu mulala. Njagala tukivugire nti kikyamu okwana omukazi omulala when you are in a relationship with your wife. Wenjagalirawo kirabira wokka. That is the only direction I want us to take it.
but moving a direction ya sima ya mukozi Kasuku. mukozi naye sebo buli kyoyina akiyina. Of course, buli kyoyina the only argument case I want us to move around is it is wrong to date oba okwana nga toyina mukazi wo oba bbaawo, and that shouldn't apply only for the maid. It should apply to any other man or any other woman. The moment I'm in a relationship with you, it should be me and you. So it is wrong. Whether it is a minister, whether it's the president, whether it's the king, of course, whether it's what, it is wrong. It is wrong okufuna omuntu omulanga olina omuntu. That is awoka full stop. Kasuku kikyamu omuntu okwebaka ne house help kikyamu. Era actually government oba yagala jiwa buyi. Kikyamu okwebaka n'omukazi omulala. Naye toteekako taaga ya house help. Kikyamu. Because house help, gundi yali house help. Ono pastor gundi. Ono werugala. Yani oyo mukazi yali house help. Boss namukwana. Simanyi. Yes, but she's now successful. It's not. Yes, so I'm not if we had looked at if we had kept looking at Kasuku, her by definition of a house help. I'm not saying okubeera house help omuntu abeera low. Nedda abamu babeera of course mbeera tewali yali yagadde kubeera bwatyo. Naye ngamba gwe ku musajja ow'ewaka gwe nannyini waka okukozesa maid kikyamu. Simanyi oba ontegedde. Gwokwana help kikyamu. Of course asobola ofuna abalala abamukwana baloni n'abalala newabeera mikwano gyo okumukwana it's okay. Naye gwe nga gwe nannyini waka kikyamu. Kituufu byayina mbina. Ntaaga njagala esigale ku mukazi ebyasimayo okukwana maid. When you add the word maid it loses context. Okitegedde? Njagala buli muntu ayogere nti kikyamu okwana asikaali, kikyamu okwana sagala gamba nti kyavu kwana asikaali, kikyamu okwana oba okwanibwa when you are in a relationship. Bobo oyina omuntu. Yes, full stop. Now whether this woman oba atambuza mmere oba maid oba akola ku butcher oba wa boda ebyo bizze wali. By the time omusajja waalabira nti ekyo ekiwala kirungi oba omukazi waalabira nti wa boda oyo mulungi amindisita ebigoye byonna ebiwunya kitegeeza yalina bibeera biwunya ebijaketi byabwe. Bambi abamu bayonjo. Okay, abamu. Yes. Kibeera kitegeeza nti it is beyond. We are now normal human beings looking at each other. Yes. Of course, at the end of it all, tagging. Yes. At the end of it all, abeera muntu. Yes, abeera muntu nganze. Era buli kyennina naye aba akiyina. Okitegedde. But kirala muko. Ate abo bayita ba maid bakirina be basinze n'okumanipulating abasajja. Kuba omutunuulira omukwatirwa ekisa. Bambi. N'alyoka amanya nti gayo nankwatirwa ekisa. N'alyoka atandika okwekola ebitakwatagana. Ffe twali awo ku Serena awo waaliwo kirina. Abasajja nagambako bagambe. Abaana nga bavungisizza kirina. Ne mbagamba bannange ne lwankubadde. Naye kati omwana agenda mu bantu mukaaga munaakoma wa kimala. Naye nga buli omu amusuubiza oli agamba munne kati gwe musuubize kino. Bamanyi obunafu bwe. Bamanyi obunafu bwe. Yes. So ne bakozesa ekyo. Yes. Oh dear. Yeah. Kasuku ontwalako ddi for coffee. Until next time. Ontwalako Kasuku obase kuyiseeko. Oba tombiseeko nnyo, but we are going to have a discussion off camera. And I can take you for coffee. Where do you want to go for coffee? Once is okuntwala mu golf. Can do you had to pay for me membership. So Kasuku munnange nebyo nayogerako tingenda kusasulira membership. Kat you were inviting me to do what? To learn. Okay, so how am I supposed to learn when I'm not a member? Neddaria sino yangamba mbwayagala nzijenza nye golf. Ne mugamba 1000 za buli mwaka siziyina. Muli mu 10,500 eza $1 okuba member. Ewa. Eno ku Kampala bali ku mmeka? You just I think it's 5 or 4 point something million.
naye eno ku gundi there's something I realize kyenayagala ku golf club ye Kampala one. So when you pay that 4.6 4 point something, I'm okay, not so 4 point sure something right now. eri olya bya bwerere. Nedda mukwano. You have the card, of course you access, but you pay. So Tuyina fairway yetufumbira. So you pay to on top of the card this 4.6 ekola ki? Membership. Membership. Then bino ebisigadde byakulya byakunywa, of course weesasulira. Onatera baga abakunona ewuwo bakutwale. Just membership. You should join. Atojja kwongera okusala omubiri. Ani beyantwalayo yangamba you eat and drink nani manyi bibeera on the house. Ani yali akusasula. Buli kimu n'endya n'ennywa. Wali wano wali Entebbe. Nali ku Kampala. Wali wano UGC. Entebbe eno sigendayo nnyo. Hey, UGC should join Bambi. Okay, so you pay my membership? I don't pay your membership. Okay, you buy me the shoes, the golf shoes. Yeah, but we need to understand what you are persuading me to come. What initiatives do you want? Are you giving? Apart from, you said I'm going to walk the golf course. Yes. From the other side to this side is almost like 12 kilometers. Hey, wanene. Mailo, I think Mailo. So that you just want me to be on the golf course walking? No, no, but actually. Or you want me to be your caddy? You can't just be a caddy. Naye babisomesa. Yes. Okusitula akapiira n'okazaawo. Mukwano babisomesa. But also ekirala, the advantage with it, it's social capital. There's some offices nga sigenda kuwandika bbaluwa. Naye kasoko bananzikirizaayo ku kerere yange. Naliyo lulinga obupande bwetolodde less noise. No, oyiga neeyisa mu bantu. Kajanja kabagagga sijja bisobola. You learn how to be humble. Nje kambeere eno gye mbasangira. Kasoko you make us happy. There's some ola social capital are very important. It's very important. Very important. There are some offices nga nkuba bukubi simu. Nentuukawo nga bansuubira. Nenkola ekintu tenenvaayo. There's some people, of course, ba MDs aba different companies abatuwa business. Nga mu meetinga ku kisaawe naye nga singa nali somewhere sali balabi singa tugeze nti mbadde nina wendi wenkolera oba somewhere sali basanze naye nga wobeera ku golf club of course oli omugamba bugambi nti amukasuku. We shall think about it. You should. Oba madamu muleete the coffee we shall make it out. Please switch us off. Bye. Switch us. Bye.